yes, basically mpola natera tukaniriza ku mukutuga fyo muganzi ogumanyikidwa nga Uganda mukamoli amanya ndobo Ntambi Chimso number rich boy Maxudi Junior webula kwanti otamula naffe webula kwanti subscribing ngo ya subscribing atena watana kwanti subscribing nga kasero bento subscribing tugende mu maso mpola antumideko bachali bange mwenna mwebula kwanti mutamula naffe batumideko mwebula kwanti mutwagala mwebula kwanti mu subscribing mwebula kwanti mutuwagira mwebula kwanti boli yao motofola nambemo. Big up on yourself team Saudi mbatumideko mwena bachali banga bali Saudi Arabia mbatumideko mbagala nnyo bachali banga bali Abu Dhabi mbagala nnyo mwe bali kubanti mutambula naffe bachali bange abali UK London mwe bali kubanti mutambula naffe bachali baffe abali mu America bachali baffe abali United Arab Emirates tubatumideko bachali baffe abali mu kibuga Dubai batumideko ne bachali baffe abali Oman yes abali Kampala Uganda Rwanda Kigali there so batumideko bachali baffe abali Kenya Nairobi tubatumideko ne bitundu ebirala mu Kenya mpola bachali baffe abali Southern Sudan yes banji bana Uganda abali Southern Sudan abatambula naffe sono onakulalero batumideko mpola onakulalero tugenda kwogera ku King of King of Pop yes King of Popular Music mu Uganda simulala bamuyita Eddie Kenzo eranga ngenda kusaba ekintu kimu genda ku Facebook teka mu Ntambi Chimso sikalenga following mpola follow me Ntambi Chimso okay nkosa ku Facebook genda ku Twitter nkosa Chimso 16 go follow me nyabanga following back genda ku Instagram nkosa Ntambi Chimso 5 follow me tubenga tutambula fena mpola kugambye wano tetuleta palapasito saro kubantie atwasala kubanti tukuletera byosinga okwagala mubadde mugamba nti mulinda mugole naye nga ate omugole kyekisero kubanti obolya omugole kyekisero kubanti bamulese no kubanti bamutulaga and time from now tunaba tulaba bamugole sono lecho ngama nti team Eddie Kenzo mwe abaliko season 2 yes katandike mpola gama kachaliko nti gamba chaliwa nti kachali kebayita Ntambi Chimso katandise kubanti kasimulula katandise kubanti kasimulula mpola sono lecho nkusaba ekintu kimu mugambe nti omuvubuka uyaze bamuyita Ntambi Chimso alese bwino golino kuba nti otambula naye mpola nkugambye bapita Ntambi Chimso musajja mukulu amanyikidwa nga Edlisa Msuza bwatyo omwaka ogwedde yafuuka official omuwulu era nga abadde single wanono kidirira mukyala mukulu amanyikidwa nga Rema Namakulu kuba nti yasalawo nasulawo musajja mukulu amanyikidwa nga Edlisa Msuza nafuna omusajja omulala amanyikidwa nga Dr. Hamza Sebunya bingi ebyayogerwa bingi ebyayita mu mawulire febyo tamanyi mpola bagamba nti oboli yao Eddie Kenzo yali atandise okuba nti afunamu embaliga n'omukyala n'atandika okuba nti afunamu embaliga so mukuba nti omukyala afunyemu embaliga n'omusajja afunamu embaliga buli omu yalokinga gye yali ali mpola era nga twamaliriza ng'obufumbo yes busasise Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti alikodinga ennyimba yes yatooka oluyimba bibaawo ebyo temunzirizanga muntu wange nga mukubyemu ebituli yagamba bibaawo si yasoose okuba nti aluzinga omukyala yagamba bibaawo si yasoose okuba nti amenyebwa omutima yagamba bibaawo siyasoso kuba nti afuka single yagamba nti bibaawo siyasoso kuba nti atomera anatafuna true love bamuyita Edlisa Msuza omwaka aguweze mulamba ajukira Remba muno yali introducing omusajja ono last time mu November mpola ne bakola kyo bayita nika era bakikola mu November that is means mti mwaka mulamba mpola wanano twala omusajja nga John Black yomu kuba vubuka abagenda ku mukolo gwa Rema Namakula nga bambadde bubiddala yes Uncle John Kasada yomu kubavubuka bagenda ku mukolo gwa Rema nga bambadde bubi ddala kugata ne Uncle Jose Chameleone yakubaka suuti kaliko Tanzania nga naye nga oyinza okuloza kale 15 mpola wananno Jose Chameleone yafunamu akafumo ne Kenzo nagamba nti mbadde sobola kujjayo mbadde sobola kuba nti zijjayo gye bayita suuti yange ya tabu okuba nti njakayakana okuba nti mpa musajja olimanyi kyovulaba nayagadde okubalaga nti omukolo gwa bigere kyovulaba nange navugyeyo akasuuti akabi nengenda ku mukolo wanono twalaba Kenzo ne Jose Chameleone nga bafa obuseko era nga Jose Chameleone abeerawo nnyo Kenzo mu biseera ebyo banji abatandika okuba nti bamuvaamu banji abatandika okwogera bibogera banji mwatandika n'okwogera ebitabakwatako mwayita Kenzo omusiyaze mwayita Kenzo lavuniga mwamuyita semyekozo mwamuvuma byonna ebisoboka Kenzo nasigala nga musajja watu omukakamu Kenzo yagamba nti tagenda kuddamu kufuna mukyala nga abeera mu Uganda tagenda kuddamu kufuna mukyala nga abeera wano kubanga abakazi bawano mbo balina engambo nagamba nti ate omukazi gwagenda okuba nti ayagala okufuna tayagala mukazi
obolyawo nga atera nnyo okubeera wano ng'obolyawo yes amanyi n'oluganda nnyo because abaana aboogera oluganda abaganda muli banku abaganda muwogera nnyo abaana abamanyi oluganda munyumya n'ebitabakwatako naye banaleeta omukazi nga wa luzunguzungu temujja sobola kunyumya naye wano nno mpola Kenzo abadde nga ze yes takinga time nga anonya omukyala omutuufu nkiddamu Kenzo azze nga takinga time nga anonya omukyala ow'ettabu asobola okuba nti amfitinga asobola okuba nti adde Rema mu bigere asobola okuba nti amuyozako ennaku asobola okuba nti ajja mukalubiriza asobola okuba nti ajja mudimaninga asobola okuba nti obaolyawo ajja mukkiriza okola emirimu gye tujjukira nti Rema yagambanga Kenzo nagamba nti sajja kufumbirwa nnyo sajja kufumbirwa mu mansion najja kufuna musajja najja kufumbirwa omusajja owa namadala era nga mu musajja gwe najja okufumbirwa njagala Kenzo owa 2012 saagala Kenzo owa after 2014 njagala Kenzo bawange owa 2012 saagala Kenzo owa 2015 nga okaita just emyaka esatu Kenzo mbu yasobola okuba nti akyuka nga takyawa musajja mukulu omukyala mukulu amanyikidwa nga Rema makola time mpola mwana nno Kenzo okuba nti obalyawo takyawa Rema time mpola yali amaze okuba nti awininga zi BET award yatandika okuba nti afuna international bookings olwaliro ali mu Uganda enkeera ali Kenya luli ali Nairobi luli ali Rwanda agenze Dubai ali mu America agenze London agenze yes Mexico avuddeyo agenze Angola avuddeyo ali mu Ivory Coast zezo no kutambula kye bayita international hit yafuna Staros nafuna BET award yafuna BET award natandika okuba nti afuna kye bayita international bookings era nga Kenzo okubeera mu Uganda zalingana ku mbale bubazi wano nno omukyala atandika okuba nti oli afunamu akasajja ku mutima n'okuba nti akankana nga oboli alowooza nti omusajja atajja kukomawo mpola wano nno kyatandika okuba nti kyewalikiza Rema yatandika okuba nti akyuka mpola Rema yatandika okuba nti akwanibwa obuvubuka bulavuniga banzi abamukwana banzi byatandika okuba nti akkirizaamu obolyawo bangi abamutegula amukuba nti bamutegula omusajja mukulu amanyikidwa nga Dr. Muzasebuja ye omu ku abo abamutegula era nga mukuba nti bamutegula yatandika okuba nti bawomesa ekintu era nga omusajja mukulu kirabika yatokosa bulungi amatooke mukuba nti akatogoseza agayidde talina gwe yekwasiza mpola twagenda okulaba nga ekintu bakitadde ku next level wano Kenzo wano nno Rema yatandika okuba nti akuba obuyimba nga awoninga Kenzo tonkabiriranga nga bakukubye boso bineno byolinda nyengere nga muyembe kugambye tonkabiriranga nga ntandise okuba nti ntambulamu ntandise okuba nti yes mpola nga nange funya njagala gambye ekintu kimu yes Bumpy Tantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior tudda ku party ya Rema obuyimba bwe yawandikanga ne bwe yayimbanga paka sawa zino ne bwatadde mpola nga Kenzo bakuletera omugole kusaba ekintu kimu blood wange wemmanga byekula bikunyumira genda wansi awungulire super chat mpola ku dola mu 23456 zonna zosobola oba dola mu 2 oba 3 oba 10 agenda wansi awungulire super chat mwana wa matu sikerenga tambula mpola kugambye agenda wansi awungulire super chat mbadde nkyali ku Rema namakula Rema agamba nti yatandika okuba nti asenyiga obuyimba wa Edrisa Msuza akayimba akamu kwobwo obwali disclaimer ngoba omukyalo nagenda okutambulamu akayimba ako bakayita sirimu yembe kawandikibwa omusajja mukulu amanyikidwa nga Frank Ngerwa yes yawandika akayimba kali akali Toboski balanya ne Irene Namubiru yes mpola yaddamu nawandika oluyimba olumanyikidwa nga sirimu yembe Mugerwa mukwandika oluyimba sirimu yembe yalutewandikira Rema era nga Rema obulya yali amutegeezako nga bafunye akalenzi akalanga yagala kukola disclaimer akyejeko atandika okuba nti exposing omusajja nga bwatali serious omusajja nga bwatamufaako omusajja nga batasalangawo mpola mukayimba kano kalimu message yamugamba nga nti binono byogenda ozunga notampa time nsubira nange njafuna omuntu ampayo time bino nno byogenda otambula notanfaako ng'omukyala nange ndifunayo omuntu alinfaako ng'omukyala bino nno byotandika okuba nti ontunuulira notandabawo ndifuna oba olyawo omuntu asobola okundabawo bino nno byolowooza mbu tukyalindako tukyakola ssente bangi abaavu nga nabo balina ababagala nga nabo bali happy mu bufumbo bwabwe olunaku lwaleero nkusaba nti tonjagadde because onina kyosuubira nti okuba nti ekiri mulamu bwange oba mu bulamu bwo naye ate nkusaba tonkabiriranga ng'olunaku lutuuse nga bandiddewo ojja kukaaba okaaba amaziga Kenzo ojja kwetamwa ensi eno naye nga obuzibu tebujja kubeera bwange obuzibu bujja kubeera bubwo gwe ng'omuntu because nizeeko ekimala nange kaseera okuba nti ntambulamu mpola bino nno abyogera nga mu luyimba olumanyikiddwa nga sirimu yembe
muyembe lwafuka siri muyembe era nga Rema yasobola okuba nti atambulamu mpolampola kati ssaawa zino wetwogerera batadde akayimba ebyali ebyekyama mpolampola ebyali ebyekyama akekamu kayimba obalyawo akali kajjayo omukwano wakati wa Kenzo akayimba kano kajjayo omukwano wakati wa Rema Namakula ne Dr. Muzawe twogerera Rema bamutute mpolampola yafunye omusajja omulala ne Kenzo yafunye kibebi agenda kyanjula mu maaso wampita ntambi Jimson na Rich Boy Maxudi Junior Kenzo yafunye omukyala owetabu omukyala Mboko Fire era nga wetwogerera bagenda kumati beyanjula omukyala oyo abeerako mu Uganda naye tabeeramu nnyo omukyala oyo ebiseera bisinga abeera bweru wa ggwanga ng'avimbamu abeera bweru wa ggwanga ng'olwolya atambuza emirimu gye Kenzo nabwe kityo yasaze okuba nti ava ku lujja Kenzo yafunye emboko y'omukyala era nga agenda kuba nti amuintroduce nga bano bonna ababadde balowooza mbu Kenzo agenda kufanga muwulu bambi mu bikomye Kenzo yafunye emboko Fire bampita ntambi Jimson na Rich Boy Maxudi Junior kusaba ekintu kimu subscribing mpola omukutu guli gumu Uganda mukamuli bye for now.